Nakabugo Christine omutuuze w'e Kabumbi mu Nansana agamba nti buli mukyala asaanidde okubaako ky'akola mu mwaka omujja kimuzobozesa okubeezaawo abantu ab'omumaka ge. Atuggyeeyo nnyo mu kufuna ssente nga tumutambuza mu bifo nga mu masomero, mu malwaliro, mu lodges, extensions zonna, petrol station zonna nga tumutambuza kubanga atambula era bamugula. Ono agamba nti ye mwaka guno wakwongera amaanyi mu mulimu gwe ogw'okukola ssabbuuni w'amazzi muyite liquid soap. Ekibiina ekyo ne kimpolayo singa emitwalo 3 ne ŋŋenda ne ngula ebirungo. Akugamba nti gwe ayagala okuyiga omulimu guno kwata ekitabo n'ekkalaamu mw'owandiika ebirungo bye weetaaga nga bino biri 7 era ebimu ku byo bye bino. Tulina ekirungo kye tuteekamu nga bakiyita wungalu kye tusooka nakyo. Ezo ndo ziba kiro 2 ezitabula ebidomola. Wungalu afaanana bw'ati. Ono semusi naye ekirungo kya ssabbuuni ono owa liquid soap mu bidomola 2 tusoosa ne tuteekamu ejjiiko 5. Oyo semusi yaleeta olugoye okutukula. Ng'oggyeko ebyo waggulu era weetaaga na bino. Omwo nno tuteekamu omunnyo, salt, ono sulfonic acid, era naye kirungo kye kimu ekigenda mu ssabbuuni ono. Ne bwe muba mwagendamu essanda olugoye terusigalamu ssanda na limu, so ng'ate kimufuula okuba omuzito okulabika nti tegabanga mazzi. Ku bino ogattako ebintu by'onaakoleramu omuli akalobo, ebbaafu n'ekidomola. Naye baketi ng'eyo gye natandikira nayo okutabuliramu nga bwe nteeka ne mu budomola obutonotono kubanga n'ebidomola mu kiseera ekyo nalinga siyina. Ebirungo bino byakutuyamba okutabula ebidomola bya ssabbuuni 2. Mulimu kala, mulimu semusi, mulimu perfume. Omulundi oguddako Nakabuga ajja kutulaga engeri gy'otabulamu ebirungo bye twalabye okusobola okufuna ssabbuuni gw'oyinza okutunda n'okufunamu ensimbi.